erikinga iri mukono ababoda babanguddwako kwa obujjanjabi okusomebwako katunuulire genda maaso. Neyanziza nnyo omwami Charles James Nkubuge ne Jennifer Kolufiga n'omulabi waffe wa Source TV amwebale kwekuumira ku munnyo mu nteekateeka y'emu eyo nga tuyingira mu nnaku ekkulu obubenje bubeera bungi nnyo era abantu bangi bafuna obubenje. Kino kyawaliriza abantu ab'enjawulo okuvaayo okulaba ate nga batendeka abagoba bodaboda ku ngeri ki basobola okutasaamu abantu abagudde ku bubenje, si abo bokka aba bodaboda naye n'abantu abalala, era nga bano abawera 150 batendekedde ne bawako n'ebintu ebibayambako okutaasa abantu abagudde ku bubenje. Enteekateeka eno yakulembeddwamu aba Vision in Trauma Care for Africa nga balamu ne Rotary Club, era nga bano bagamba lwaki bavuddeyo n'abagoba bodaboda, bagamba nti bano bagwawo bubenje be bantu abasookawo oba ku siini, naye mu kifo ky'okudda okukwata bu vidiyo ba TikTok okunoonya zi likes ne comments basazeewo okubabangula balabe ngeri ki gye basobola okuyambamu. Bano baweeddwa oba levo gye bayita ABCD ng'eno eyambako omutono gyasobola okuyambibwamu ate babanga amenyese obanga avamu omusaayi mungi okulaba ng'atuuka mu ddwaliro. Era nga Hannington Muwaga eyakuliddemu enteekateeka eno agamba nti kino bakikoze nga bagenda kikola okwetoloola mukono yonna. Okusinziira ku Jacob Sentamu agamba nti ngono musawo w'amagumba era nga y'omu obamu ku nteekateeka eno, agamba obubenje obuli eyo mu 400 bwe bwakafunibwa oba okuva January okutuusa olwaleero, naye ng'ebitundu 95 bagoba bodaboda. Kati abagoba bodaboda bano nga engeri gye babatendeseemu ebintu bye babawadde saako n'abakulu bano nga balambulula ku nteekateeka eno ey'okutendeka abagoba bodaboda mu kibuga Mukono. Wa bodaboda yabeerawo tuba traininga si kubafuula abasawo, wabula tuba traininga oba okubasomesa okubanga balina skills ezentono. Omuntu ono tumuteekateeka okumusomesa engeri gy'ayinza okuyamba ku munne n'okumutransporting oba okumutwala wayinza okufuna obujjanjabibwa obweyongera. Ffe tukyasinze okutomera n'okutomerwa kubakozesa ekkubo. Kabeere bano abatambuza ebigere tebatusinga kuba ffe buli lunaku tuteekwa okutomera oba okututomera. Ezo cases zibaawo. Tugenza okwesanga nga munno wabanga afunya accident omusumali ne gumuyingira mu kugulu, ffe tulubadde tumanyi bulijjo nti olumutuukako gukuuleyo mukwata omuteeke mu ddwaliro oba sibawo ekigoye. Baganda baffe abamu babadde nga batomerwa n'akutuka omukono n'akutuka okugulu, naye bwe babadde babatwala mu malwaliro okusoomoozebwa okuli olutuuka bwa boda nti ye omukono tuguggyeko oba okugulu tuguggyeko, naye oba oli awo tubatwalayo nga tetufunye bukugu. Embeera gy'alimu nga omusawo oli eyatamwatamwadde oba omuntu eyatamwatamwa bodaboda ogenda kwekanga nga mu byalina osalawo ebisooka kutemako kugulu. Oyo ye Hannington Muwaga ne Hassan Jumba ssente w'abagoba bodaboda mu divisioni ey'Egoma nga bannyonnyola okusoomooza abagoba bodaboda kwe badde basanga baba bakuuse mu ddwaliro ng'abasawo kasaba kitegeera nti babodaboda kibaddamu okubatemako mikono saako n'amagulu. Kakoma mu studio omwami Charles James Nkubuge ne Jennifer Kolufiga.